tukyasobola basitopinga abavubuka tosobola kubasitopinga tokyasobola kuyimiriza abavubuka nga balina kye baagala okukola ne bw'oba oyagala otya era mu bintu Kyagulanyi byakoze byasinze okukola bwe biba bizibu abireese takyasobola kubijjawo kwe kutegeeza bannayuganda nti nammwe mulina eddembe lyammwe mulina okubanja bye mwagala mulina okwenyigira mu nsonga z'eggwanga lyammwe Kyagulanyi agenda balekera enkovu ate ng'ajja kubawangula lwaki ye tayagala kubalumya wabula buli we mumulumya muba mukendedde obukkiriza mummwe nga muwakanya Katonda mwenna mubaddewo mpozi bye mubuli abantu mugambe nti bya bulimba mwenna mubaddewo Kyagulanyi yeekanikirawa yalina ekifo mwe yeezimbira nti kankole bino ngende ntawanye bannayuganda yaludda wakuze ng'omwana omulala yenna bw'abeera kati mwe munaawakanya ekyo kyali naye si yakyagala si magezi ge takyagala ali ekyo azitowa nnyo ku agendayo jjako Kyagulanyi okola ebirala bikunyumire yes tomuwagira kale naye muleke tomuvuma si kukwegayirira wabula njagala ku agendayo okwogedde bulungi ku agendayo jjako Kyagulanyi ku agendayo jjako Kyagulanyi sigaza ebirala oyagala emirembe yes ate era obeera omukkiriza Kyagulanyi agenda bakozesa ensobi mbabuulira bannayuganda mwenna temukkiriza muntu kuzanyira ku Kyagulanyi muntu kuzanyira ku Kyagulanyi gwe muwulira ng'omuntu mulina we musobola omukwata mumukwatewo ne ze bamuwadde ajulira okuzizzaayo ne zaayagala yagambe nti bannange temumpita mwami Muhoozi n'akuba 10 yekikubye 10 oli yakubye 7 nga tukolaki nga tulaba ono n'atwitinga Jeno Muhoozi yakubye 10 yakubye 10 kwegamba alina lolomodo we gwagenda akolaki tukwaniriza nnyo gwatulaba ku emboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja ndi wano ne chairman sebo gwendi naye chairman tuze tuwayemuko ku mboozi tukakasa nti nno bikutambulira bulungi side eyo gwe gyoli naffe tuli bulungi nno tuna tabu yonna mwe tuli mpola mpola era twagaliza emirimu emirungi twagaliza ebintu okutambula obulungi ku side eyo nawankubadde nti nno oba oliawo ebyensimbi naddala wano waffe mu Uganda si byangu nnyo kutetenkanya nnyo kufuna ku ssente n'okubeezawo obulamu ate bw'ozifuna ebintu biri waggulu nnyo mu ngeri ya kubako nebyogula ensaasaanya y'ensimbi ziddukira ku spread ya kizungirizi so n'olwekyo ogwanidde okubanga okubamubagatanya ebyenjawulo okulaba nga obako n'akasente mu nsawo okusobola okuyimirizaawo obulamu kwembazi mu UG kwe tuli subscribing ate naba kusubscribinga tubeere nga tutambulira mu side awo soko nzikirize chairman asooke akubuuzeeko tutandikira awo olunaku olwaleero chairman sebo nsanyusa okulaba sebo nange okusanga wano ogamba otya bwana Mayanja sebo ndi bulungi yebaleko kale olya bikinga ogejja kooti eno gye nyambadde erabika ndooza yenvimbizaamu ekuzimbizaamu abalungi abali eyo abatulaba n'okutuwuliriza mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama Katonda waffe ow'ekitiibwa njagamba nti abasiraamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh baganda baffe ab'oluuyi luli omukama mulungi ekiseera kyonna omukama mulungi era ze embeera ze era weewaawo mbalamusizaako nnyo mwenna mbaagala nnyo ze tuwayemu ne Mr. Mayanja ono tulaba ate oba oliawo tusobola okuzimba eggwanga lyaffe amiina wetujjidde olunaku olwaleero over the weekend wabaddewo ensonga zaali zitambula emmengo awo sijja nagamba Mmengo yokka mu Buganda yonna ne wabweru wa Buganda wabaddewo okudduka kw'emisinde egy'okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka twongera okumuyozaayoza era nga ku Sande enejja lwaweza butereevu emyaka 7 egy'obuto Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olwadi Muwenda Mutebi owookubiri sebo tukuyozaayoza omutanda olw'okutuuka ku myaka gyo egy'obuto emyaka 70 emisinde gyabadde mirungi nnyo abantu badduse era nga bingi nnyo ebyalabiseeko bye tugenda okuba nga twogerako wano side awo kakati nenye bakuzeeko emabega tujjukira bulungi nnyo nti nno ebitongole ebyenjawulo nga mwe muli n'ebibiina by'ebyobufuzi byavudde ne biba nga biteekayo ensimbi mugende kugula emijoozi egyadduse mu lubiri emmengo ku lunaku olwa Sande
era nga mu ebyo ebibiina mwe mwabadde n'ekibiina kya National Unity Platform, NUP, mwe mwabadde ekibiina kya NRM, wamu ne bagita PLU, ekisinde kya Mwalimu Muhoozi, so n'ebirala. Naye ku lunaku lwa PLU ne NRM lwe bagenda, enteeka zaali za njawulo nnyo era bingi ebyayogerwa, naye mu ebyo ebyayogerwa yali Minisita Kawaase, si ye mumyuka wa Katikkiro asooka, wakubiri. Kale kyonna kyekiri, naye nga mu kwogera kwe yagamba nti ebimu ku ebyo byasinga okubeera nga binokolwayo. Yagamba nti abantu mwenna abasuubira okujja ku misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka temugeza ne mujja n'eggaali. N'agamba nti mwenna abagala okujja n'abakuumi babakuumye awo, simanyambe bino gaali, temutawaana okujja ku mukolo, temutawaana okujja nabo ku mukolo. Era n'agamba twabadde ne security meeting, era nga meeting eyo poliisi yatwadde abakuumi abamala, temutegana okujja n'abo, simanya abakuumi, simanya biki n'ebirala byegattirako awo. Oba oli awo abagoberezi b'ensonga ne batunula ebigambo bya minisita wa Buganda nti oba oli awo byali binagibu webisonze webiraga biti webiraga, of course n'ebigambo ebirala bizze byogerwa nti twagala byabufuzi mu misinde gya Kabaka, kubanga Kabaka muntu wa bonna, yeeyaniriza bonna, tetwagala misinde kugigatamu byabufuzi. Naye ate emisinde bwe gyabeereddewo nalabye ng'ebintu bya njawulo bulala. Kubanga nalabye nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ali e London era nga emisinde gye gyamusanze. Nalabye nga abantu b'oku sayidi ye bamusuuse nnyo, naddala mu lubiri awo, okuva ddala ku bayimbi ab'enjawulo abalinnye ku katuuti abamukkiririzaamu, abantu ba bulijjo abawagizi, ng'abamu batuse n'okukola ebipande nga sayidi emu kuliko Ssaabasajja Kabaka, sayidi endala nga kuliko Kyagulanyi. Eyo si nsobi, tugenda kukyogerako. N'abalala waliwo abaana abalenzi abakoze ngiyite billboard nga bagitaddeko n'obupiira kuba yadde enzito nnyo, nga bagitaddeko obupiira nga basindika nsindike, n'amaloboozi ag'enjawulo agabaddewo nga gasusuuta Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kino kitegeeza ki? Okuba nga abakulu bagamba nti abanaye ebyobufuzi tubireke eri, ate ne kiraga nti n'oba oli awo abantu ba bulijjo bagamba nti okususuutako kubeerewo. Awebale nnyo muganda wange Mayanja. Wano mu Buganda enkola ey'okusabika esobola okuba nga erina kyetegeeza, naye oba oli awo abalala nga balikitegeera gye bujja eyo, tubeera nnyo abagumiikiriza nga tulowooza nti waliwo ebintu ebikolebwa ku lw'obulungi bwa bonna. Twasooka ne tusirika nnyo. Omanyi waliwo abantu ababuzaabuzibwa taito Katikkiro ebeera esinga omuntu atudde mu kifo ekyo amaanyi. Omuntu atudde mu kifo ekyo atya? Ye kennyini Katikkiro? Omuntu Mayanja atudde mu kifo mu ntebe ya Katikkiro. Entebe ya Katikkiro esinga Mayanja abeera atudde amaanyi, agituddemu amaanyi. Era eyo taito si ya muntu. Ekifo ekiri awo ekijja okusitaŋŋaanibwamu omulala n'omuki. Wabula nga tudda ku Katonda emabega, tuze tulina bye tulaba nga twalyetaaze okulinda eddoboozi nga liva emmenga awo, n'okusingira ddala kwoyo Katikkiro gwe tugamba nti nno yakulemberako Kabaka. Kakati tugenza okkizuula ng'ate bingi ebyalyetaaze eddoboozi eryo ne tubirinda nga tebivaayo. Tuba tuli awo tugenda okutuuka nga tutuwulira bye tutasuubira mu kaseera ako nga bizze. Ne kituwa badeni nnene okuddamu okulowooza, ffe tutegeera ffe tulaba obubi ensonga oba bali balina ekigendererwa. Kubanga bwe twogera ku byobufuzi okubiteeka mu kifo ki, tulowooza nnyo nti gwe otudde awo ku buvunaanyizibwa ki. Otegera ekintu ekyo. Byonna nabiraba ne mbitunuulira nga okuviira ddala ku bibiina eby'enjawulo ebyagenda e Mengo okutwalayo obuyambi ogula bukiiti obwo,
nendabamu nga NUP mwe yagendera naye kyankyalenjingamuko ate gwe kuba nti ssente za NUP bazoogera omuwendo ne tugutegeera naye ku bitongole byonna ebyagendayo n'ebibiina tebatubulira miwendo ki gwe baatwala. Omuwendo gw'okugula obujoozi gwagula obujoozi omuwendo gwagula obujoozi eza NUP twazimanya naye byonna ebitongole ebirala ebigenzeeyo embasiri kale tugerebiina eza NUP zaayogerwa nti NUP kubanzukira bagamba milioni 15 buli omu akimanyi eza PLU wazimanyi eza NRM wazimanyi eza amakampuni amalala gonna wazimanyako kyali kigendererwa ki baali basoosowaza oba baalina okulabisa okwalimu bwe twavaawo ne tujja ne bakugamba nti tetwagalayo gaali nga bw'ogambye era tetwagalayo kifaananyi kya muntu yenna tetwagalayo na kiwandiiko kyonna kubanga kabaka w'abantu bonna kabaka kituufu w'abantu bonna naye lwaki asula bbanda ekyo kyebuuze kabaka w'abantu bonna lwaki asula bbanda simanyi kabaka w'abantu bonna lwaki bwe yeetooloola alambulira mu lubiri emmengo kabaka w'abantu bonna lwaki bw'atambula agenda nkoni n'abeerayo nga wuwe era buli omu amanyiyo kabaka w'abantu bonna lwaki tasula ebusoga bw'aba w'abantu bonna lwaki tasula ebusoga kabaka w'abaganda mu Buganda enkolagana ennungi gyateekeddwa okuba nayo n'abali abakulembeze ab'ebitundu ebirala yetugatta nabo naye nga buli omu alina waakola ki waagwa buli omu alina waagwa era gwe bw'oleeta ensonga n'ogamba nti temujja na kino kye mwagala oba mubanja ddembe lyammwe oba mulina obutategeeragana temujja nakyo kubanga kabaka w'abantu bonna ali mu lubiri emmengo n'abalumbawo abalina ensonga zaabwe bamanyi lwaki bawaabaawo ne gw'obagaana oba by'obagaana okukozesa balina ensonga zaabwe lwaki bajja nabyo kubanga omuntu omukulu bw'oba oyita bantu bakulu ekyalibadde kiswaza oba ekiwemula ye muntu okugenda n'ayonoona awantu ngaawo naye bw'obanga tayonoonyeewo ng'akimanyi nti omuntu omukulu yeeyisa bwati ne bwati ne bwati kati essanyu lye nga terikosa mulala ate tolimuggyako n'ekirala kibantu bano kye balina okubeera nga bamanyi nti ebbanga ddene abavubuka bakotogeddwa nnyo mu bugenderevu ekyo kye baliko olwaleero baba balina kye baagala tokyasobola basitoopinga abavubuka tosobola kubasitoopinga tokyasobola kuyimiriza abavubuka nga balina kye baagala okukola ne bw'oba oyagala otya era mu bintu Kyagulanyi byakoze byasinze okukola bwe biba bizibu abireese takyasobola kubijjawo kwe kutegeeza bannayuganda nti nammwe mulina eddembe lyammwe mulina okubanja bye mwagala mulina okwenyigira mu nsonga z'eggwanga lyammwe ekyo ne bw'oba oyagala otya tasobola kukikola ki tokyasobola kizzaayo neyakireeta yennyini takyasobola kukikola ki takyakirinako control ekirala abantu abo baagala nnyo kabaka waabwe bamulinako omukwano mungi era bamulinamu n'essuubi waliwo ebibanyigiriza gy'atali nga bwe basembera waali balyagadde bamulage obutali bumativu bwabwe mu ddembe kubanga tebagenda kujja kuba abantu naye obutali bumativu bwabwe babuteeka ku mibiri gyabwe ne batambula mu bibinja byabwe nga bakuumye eddembe lyabwe kati gwe bw'ogamba olwaliro n'oyogera ekyeggaali oba osaza terayini obeera osaze layini kubanga awo kitulagira ddala nti mulina omuntu gwe mutegeeza mu bigambo byammwe bye mwogera atuuse n'okubawabya ne muba nga mwogera ebitali bituufu mu kiseera ekikyamu otegedde ekintu ekyo so kakati bw'ogamba eggaali nti security dirwe mutaateeka security mu bivulu nga muyisa abantu osooka ogambe nti ku luno mwaleese empitirivu etaliiko ki kubanga buli mikolo egibeerawo security ebaako eya buli ngeri yonna ebaako era n'abantu be muyita bajjira mu bibinja kitegeeza nti wabaddewo bubaka badde busindikibwa awantu tosobola kuŋŋamba nti mwabadde muyingira mu lubiri nga bakakasa nti gwe olina kuyingira omu
muntu ku muntu gwenda kuyingira omu wadde abajja 10 abajja 5 abajja 6 yes nga family emu nga ba society emu nga balina omukulembeze waabwe gwe bazze naye otegera ekintu ekyo kakati awo okakasa otya nti ono bazze nabo bakyamu oba bano si bakyamu era okujjako ng'oyinda omuntu gwadde osindikira obubaka naye yonna yonna nga tetunnatuukayo tugamba bwe tuti nti tetuli mu bino kukolerera muntu yenna tuli mu bino ku lw'abaana baffe ne bazzukulu baki ne bazzukulu baffe nga bajjajjaffe bwe baakola ne bakola bino tubisange naffe tulina okukola bye tukola bazadde abaana baffe ne bazzukulu baffe babisange wabula kye tulina okwewala mu kubanoonyeza emmere tulina okubaako ate we tukoma tuba tulina kutereza nsi bo bajje beekolerere ng'ensi nnungi kati ffe twerabira ne twerimbika mu kunoonyeza abaana ne tujja ne tukwata obulyazaamaanyi bwonna ne tubuteeka ku balala nga twerimbika mu kugamba tunoonyeza abaana kubanga tubanoonyeza ekyokulya tuba twerimba kye tulina okukola kimu kulevolinga ggwanga lino tutereeze ekisaawe mwe bagenda okubeera bajja kweyiiyiza era wano abavubuka we mbagambira ti ensonga zino nga bwe muzeenyigiddemu mugende nnyo mu maaso n'okuzeenyigiramu ate temusalako mwetegereze bye mukola mwagale nnyo ebintu bino era temutiisibwatiisibwa bwe baba babibagobamu nabo basooke kubivaamu ebyobufuzi bye babagobya awantu ne bye babagobamu bye biyambyeko okwonoona eggwanga lino paka gye liri ebyobufuzi bye babagobamu bye byonoonya emirimu eyo gye mwali badde mukolera okulabirira famire zammwe n'okubeerawo n'okubeezawo bakadde bammwe bye byonoonya ate bye babagamba mubiveemu singa temubyenyigiremu kiba kitegeeza nti era eggwanga temugenda kulizimba so n'olwekyo twala statement yabadde nnene yakoleddwa nti ffe tetuleeta fujjo wa kabaka tetuleeta fujjo mu lubiri tulina obutali bumativu bwaffe waakiri bwe twagala okugabanako n'oyo mukama waffe mu ddembe amanye ebituluma ebipande nabirabyeyo ebikubiddwako nga kuliko pulezidenti Kyagulanyi ne kabaka tetulabayo n'ebyo ebipande kyogeddeko kino kyadde kivugibwa naye mbuulire kyatambulidde effujjo eryabaddewo mbuulire kyayingidde mu lubiri buzibu ki bwe kyaleese nti oba abantu bakubiddwa oba kiki oba wabaddewo effujjo tewakoze eki tewabaddewo enkola ey'okutuswaza muleke kutuyiikiriza olw'okuba tuli bagonvu tulina kye twagala ate mwe mu bufuula obunafu bwaffe obwakabaka tubwagala bwagazi butuli mu musaayi si kiyige kizaale otegeera era temugenda kukituwako control kuba naffe tetukimanyi butya lwaki tukikola bwe tutyo era tewaliwo gwogenda kukiyigiriza gwogenda okiyigiriza oteekeddwa kukola bukozi ebyo ebirungi naye yeegatteko ye muntu ow'ebweru atali muganda atali oba wa mu Buganda era kye mulina okumanya ffe tetuli banafu nedda tumanyi kukola bintu bituufu mu biseera ebituufu okugondera tetugondera mayanja tugondera ntebe y'obwakatikkiro tetugondera mayanja tugondera ntebe y'obwakatikkiro kyekiri kyewayogeddeko nti omuntu atudde mu kifo ekyo kimusinga amaanyi okusinga ye nga ye omuntu era tewali w'amaanyi asobola tewali w'amaanyi agikira kabaka n'asalawo n'agamba nti mayanja ogenda kunkulemberako Obuganda kyonna ekiri mu ntebe eyo kikwambalirawo mu ddakiika eyo omulala agibaddemu n'asigala nti wakitiibwa naye nga tewakyali kimunoonyesanga buvunaanyizibwa obw'okutula mu ntebe kubanga agirimu olwayo si yagisooseemu ate si yagenda okusembayo nejjukira nti n'anajja n'abeerawo ejja kumufuula ow'amaanyi naye nga tagisinga kakati awo wookolera ensobi gwe kulowooza nti entebe eyo gikola ki ogisinga eyo entebe enzito nnene nnyo okusinga buli muntu yenna ali bagituddemu era ne bwekyo nga mmaliriza awo bwekyo njaga kutegeeza kino kankiddiŋŋane
ffe tetuli banafu wabula obugonvu bwaffe muyinza obuvunjisaamu ng'obuki ng'obunafu era togenda kulabayo omuntu akola fujjo lyanjawulo mu maaso ga kabaka tekiriiyo kubanga era temulina we mwabatuuza ne mubabuulira temulina we mwabatuuza ne mubasomesa bulungi bwa kabaka yes eyo ensonga eri mu bo muki munda tewaliwo muntu agenda nsonga nzaale buzaazi oli ayagala oba tayagala tagenda kukola fujjo ku kabaka oba mu maaso ga kabaka okujjako essanyu n'alikola mu ngeri yonna nga terikosa mulala teyambulidde kabaka takoze tewali agenda kukola nsobi mu maaso ga kabaka ate nga mmwe bwe mukola ensobi ne mugoba abantu ba kabaka otegedde ki yes so kakati awo tulina kwegendereza ne tumanya butya bwe tusobola okutambula naye mweyanise mugenze mweyanika ekigendererwa kyammwe kitukirabye ng'obuzibu bwammwe atayinza okuba Kyagulanyi naye nga obudde tebunnayita musobola okuba nga si mmwe mwekozesa oba nga mulinamu emitima emikyamu naye ekyamazima bw'obanga oliroyo eri eggwanga eri bannayuganda wali badde omanya nti ebbanga lye tuwalampidde omuntu ono oba lye tumunoonyeza aganye kitegeeza si mwetegefu kukola fujjo nekigendererwa si kulagako wabula ebyo biruma bannayuganda yes esebo nalabyewo mu kwanjula wano abantu ab'enjawulo abadde bayanjulwa pasita Bugingo batuse kumwanjula abantu ne bamuŋŋola ate ng'omusajja ateekayo akasente yagula emijoozi ne banjula Muhammadi Mwanga Kivumbi ate aw'endulu neeyitirira ne banjula omubaka omulonde Nalukoola aw'endulu neeyitirira ne ŋŋamba kakati okusosola okw'engeri ng'eno twakutandika ddi okwo si kusosola okwo kwezuula okwo kye bayita okwezuula era olaba ekijanjalo nga kibadde kimera bw'okiteekayo ettaka likibikka n'olaba nga teririna na buzibu naye bwe kituuka okumera kijja ne kiriyitamu butya bwe lifaanana ne kiriyitamu nga tebalijjeewo nga tekiyambiddwako nekiryasa ne kidda waggulu ago ge bayita amazima ne bw'olikola otya gakeerewa naye gawangula obulimba bwanguwa nnyo naye tebuwangula kakati omuntu ayogera Luganda abeera mu Buganda yakulira mu Buganda yazaalibwa mu Buganda yes asumba Baganda basumbiramu kyaki eri mu Buganda asumbira mu lulimi Luganda naye ayimirira omulundi ogutali gumu gwe nali ndabyeko ng'agamba nti Abaganda balabe gyali yakyogerako kugambye bwe nti Abaganda balabe gyali ngani akyogera pasita Bugingo ng'agamba atya kakati nti Abaganda balabe gyali yes statement ki nti ekyaki ebaddewo ebbanga ddene ng'eweereza wano mu Buganda n'abeesimbyewo bangi ebbanga ddene talina gwe yali alumbye naye alumba Kyagulanyi ekyo kwensinzira okugamba nti Abaganda kizibu gyali otegedde kakati omuntu bw'atyo bw'amala okutuula mu Bayibuli namba n'ayongeramu empapula nga 6 ze bayita Bobi Wine naye nga Bobi Wine otaliiko kalungi kitegeeza abantu bano baba balaba mu kiseera wojjira bamanya nti naawe olina ebizibu byo olina by'oyisaawo gwe wadde weetwala nti osembera gye bali naye olinawo ebizibu byo ate era abantu basobola okusirika naye nga balaba abantu basobola okusirika nga bakola ki nga balaba kyaki y'omusajja oyo saagala nnyo ku disikasinga amannya g'abantu naye kyankyogereko kyaki y'omusajja oyo tebeerangako wadde okwetaba mu byobufuzi ebbanga lyemaze tekibangawo era Kyagulanyi si yasoose okubeera mu byobufuzi badde bajjawo oba ku ludda oluvuganya oba ku gavumenti ogamba kyaki ki bagiyitaani eyo house of prayer eyo naye omusajja ogambye teyeetabanga mu byabufuzi ebbanga lyebaddewo
nga tebyetabaamu etya nga tebyetabaamu direct ku katuuti omusumba waayo n'atandika okuweereza abantu ng'ayogera ku byabufuzi ng'alinako n'oludda alina negyawagira nkirabidde ku Kyagulanyi naddire n'ayongeramu empapula nga 6 mu bayibuli ezigamba ezisoma ku byafaayo bya Kyagulanyi naye byonna nga bikyamu ebyawandiikibwa ku Kyagulanyi naye byonna nga bikyamu nga kugamba yaleka bulesi kugamba kuteekako linnya nti sitaani n'empapula ezo zateekako Bobi Wine naye nga byonna bikyamu kati ekyo nze kyekindeeta okugamba nti oba oliawo ekizibu yakirina ku Muganda ekyo kyange si kikyo ssebo era nsobola okinnyonnyolera nga bwe nkyogedde kakati mu kiseera kino ye muntu gw'otunuulira nti azze we muli alina bizibu alina kyayisaawo oba ddala mukwano kakati noono kwegamba enkyala y'obenzija ye yeetaaga okwetegereza nti omuntu ono akyadde naye azze mu mbeera ki kubanga wane Buganda nono togoba muntu tekisoboka naye weetegereza omuntu oba olina okwebuuza ajjidde mu mukwano alina bizibu alina kyakweka alina kyayisaawo azengaani era ajjidde mu kiti ki era enduulu ebakuvaayo n'emukubirwa waalibaddewo obunnanfuusi era naye akimanyi waalibaddewo obunnanfuusi naye akola ki naye akimanyi kakati ekyo kyaleeta ffe tetusobola kugamba nti vaawo wano tulina okukirindira nga tukyetegereza bwe kiribeera ekirungi tulimubuulira bwe kiribeera ekibi era alimanya bw'aliba ng'ayagala buyambi nakyo tulikitegeera era alibufuna ago mazima oyo ye Muganda ewaabwe otegedde kakati Muwanga Kivumbi baba bamukubidde engalo ez'engalo zikulaga ggwe nga Muwanga Kivumbi kiki kyoli eri abantu bw'obatwala for granted n'obatwala ng'ebyokusaaga oba ebyokuzanyirako era bajja kwanukula engeri gye bayanukuddemu ani bugingo okitegedde so lwakuba nti bye tutambulirako si ffe twabibangawo n'ekyomukisa omulungi ate tubirina mu musaayi tugenda kwetegereza buli nsonga tetugenda kunyiiga kusalawo mu bukambwe so tetugenda kusanyuka kusalawo mu ssanyu waliwo obukambwe bye bwatuleetera abamu ku baabukozesaako ne bulabika nga bufuuse ekizibu so kakati awo mu nnyaniriza y'abantu abantu bakommunikatinga abantu nga tobatuuziza babulifinga nti bw'anaabazze nga bamwanjudde mukole bwe muti wabula bo ne bakikola bo nga bo olw'okuba nti kye bali okumanya abantu bakommunikating ebipande bye baaganye ku TV byayise bitya ku security ne biyingira munda nga security weri ate nga yategedde nti oba bakolaganye ne security ati kyekugambye nti abantu bakommunikatinga n'ebizibu byabwe babimanya byenkanankana ate era ne kino kanjogerere wano si buli muntu gw'olaba mu uniform nti mulabe waffe oba tuli balabe be si buli muntu alabikako mu uniform y'ebyokwerinda nti mulabe wa bannayuganda naye ndowooza bonna si balabe wa bannayuganda ekyo nkyogerera nkikubuulire ku maddembe na butebenke era ng'omuntu oyo kyonna kyagenda okukola buli watunula bwati wano ku fulaaga agamba eno Uganda abatamanyi makulu ga fulaaga eyo be bakyamu naye nga waliwo omwana w'omuntu nga musirikale ng'ali mu uniform ye naye nga buli kyomulagira oba kyalowooza okukola mu busungu atunula wano ku fulaaga y'eggwanga atunula ku fulaaga nga sindakola nsobi kati atunula n'agamba nti omwana ono alese ekipande kya Kyagulanyi buzibu ki bw'alina ngekyamazima tewali amuteekako amaaso n'amutunuulira alabe ensobi ki gy'akoze n'atandika okwebuuza babadde bamugaana kyaki naye ensonga y'eggwanga emukwatako bw'abaawo ebizibu mu ggwanga kimukwatako so n'olwekyo awo tetujja kugamba nti
bw'ovaayo n'oyogera n'okola statement nti ky'oyogedde kye kiba kisembyeyo abantu basigaza okutegeera kwabwe era naawe bw'ojja ng'olina ebigendererwa byo ng'obadde ojja oyogera ebigambo ebingi era abantu basigala nga bakola ki nga bategeera essebo. So embeera bw'etyo bwe yalabiseeko mu lubiri emmengo ewa mu misinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Embeera bw'etyo bwe yalabise Robert Kyagulanyi Ssentamu president yakubye press-ups 70 ku lwa Ssaabasajja. Sebo wakubyeyo mmeka? Omanyi saagala kulimba press-ups saakubye n'emu. Muhoozi yakubye 10. Muhoozi yakubye 10. Naye abaana babuuzizza nti ziririda wazi tulageko Sebo ze wakubye 10 tuzirabe. Oli naye ali ku lolomodo we. Nagenze okulaba abaana nga bayingiza amawe eby'omwenge ne ngamba ate kati bijjidde wa. Nze sibyogera. Nze kyenjogera kyensinga okwogera kimu nti Muhoozi muwagizi wa Kyagulanyi. Muhoozi muwagizi wa Kyagulanyi. Amwegomba nnyo, amuloota, amuliirako emmere, amunywerako cyayi, kyakola kyegomba kyayagala akole, abiddiŋŋana amakulu nti ono bw'akola kino nga n'ono azzaako kino, ono bw'akola kino nga n'ono akola ki azzaako kino. By the way ndowooza era mu ngeri eyo waliwo omuntu asobola okwegomba omuntu. Abantu tebamanyi kitawanya Bebe Cool ku Bobi Wine. Yamwegomba. Ngani yegomba? Bebe Cool. Nga yegomba Bobi Wine. Yegomba Bobi Wine. Otegedde? Era mu kumwegomba okungi naye nga tayagala ate kumulaga. Kyamwegomba. Era ebbanga tola nti president tumwagala nnyo nnyo. Nendoza omuntu asobola okulwala nga tamulabyeko batawudde kifa gyali batawudde guli nali kwatako ndoza Bebe Cool. Kimulwaza nnyo. Kimulwaza. Kakati noono press-ups zino zobadde ombuuza nze saazikubye munnange. President yakubye 7 nga tukola ki? Yakubye 7 nga tulaba. Mwami Muhoozi n'akuba 10. Yakikubye 10. Oli yakubye 7 nga tukola ki? Nga tulaba. Ono n'atwitinga. Jeno Muhoozi. Jeno Muhoozi yakubye 10. Yakubye 10. Kwegamba alina lolomodo we gwagenda akola ki? Amwegomba nnyo. Amwegomba. Ate oli artist omumanyi. Ye artist buli kyakola ebeera style ya art. Kakati amuyiiya nnyo. Buli waayiiya ate ono ng'alindako ng'alaba bye bayiiyiza naye nga kyatambula. Otegedde? Yes. So saakubye press-ups saabaddeyo mu misinde naye nga nakola byonna ebyetaagisa. Byonna nabikola. Kuba enkuba yagenze n'ensalako enkuba yabadde mpitirivu. Ate nga gyendi si wangu nnyo okuvaayo kola ki kutuuka eri ate nga sina ntambula nti. So kati awo nesobola kukola kikujja naye nembeera wonna buli kimu nga nkikola ki ng'okigoberera bulungi. Buli kimu nakirabye amakuliko eyo nnyo mwenna abaabaddeyo nammwe abaawagidde mu ngeri ez'enjawulo ne Kabaka namulabye. Kabaka waffe anyirira mulamu bulungi amaanyi alina. Alina energy eri eyalagirwa. Otegeera? Tukweyozayoza Kabaka waffe omulungi okutuuka ku mazaalibwa ago ag'emyaka 7 egy'obuto. Tukwagala nnyo ekyo tebakitusomesa. Ekyo tebakitusomesa kuviira ddala ku bbeere kubanga ffe twakulira Masaka. Maama yalina enjogera gy'ayogeranga agamba nti bakolere kino lipo kino. Kati Pokino ffe nga tetukola ki? Nga temumutegeera. Tumutegeera ne Pokino nga tumanyi nti maama bw'agamba nti okwakolere bwe batyo lipo kino nga tumanya nti oyo omuntu waki wanjawulo ku balala. Kakati ogenda okujja okuwulira Pokino ng'ate obawulira ng'ewaka bye boogera n'omanya kati ekyo baba basobola mu kusomesa. Pokino abaana bamuyisaamuko ku ggaali awo. Nange. Byebyo mutayawula. Byebyo mutayawula. Pokino. Yes. Ye mukulembeze akulembera Buddu. Pokino ye mukulembeze akulembera Buddu. Yes. Eri erinnya. Kakati kino ekifo eri erinnya
mugendamu ne Mayanja n'akola ki n'atuulamu naye omuntu oyo kiyinza watugambye nti oli atula mu kifo naye nga kimusinga amaanyi ng'akibeeramu bubozi naye nga bw'akivaamu ekifo kyo kisigala kyakitiibwa y'olipo kino mamba gwe yayogeranga okuva ebbanga eryo lyonna tolowooza nti yayogeranga oyo atuddemu so n'alimu yayogeranga kifo entebe eyo oyo bwa Pookino kakati ebyo byonna bwe tuba nze saasomako na mu ssomero nti nayigirayo gamba nti Pookino ye gundi waawa w'ebuddu nakijja waka nga mama agamba wetuddeko oli Pookino wano kakati ebyo byonna byonna bijja bitwambusa okunoonya Pookino yaani ojja n'ogamba nti kino bakikola bwe bati omuganda takola bwati n'omanya gy'ogwa kati ogenda okutuuka eno ku ntikko okuza okwetegeeza nga bakugamba nti kabaka wa Buganda yakulembera Obuganda biri ebirungi byonna 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 bibajjanga bakugamba bigwa mu layini eyo kakati togenda kunsomesa kabaka bulungi bwe togenda kunsomesa kwagala kabaka togenda kubaako ky'oŋŋamba nti tomuvoola okuviira ddala awaka kubanga kikukuliddemu ng'okimanyi oli kyo nga ndi kyo kakati Katemba wajjira tosobola kuŋŋa nti omuganda tayagala kulaba kabakawe tekiriyo olaba n'abantu abali mu Buganda balina kye bamiisinga singa kabaka batakolaki nga taliiwo kale kakati bw'ogamba nti mwabaagala okumanya kabaka mulinga baani muli ba famire ye mbanyiza obutakwanukula nti ne mu famire basobola okugamba olinga batudde oli n'agamba baaba omulala n'agamba daddi oli omulala n'agamba sister kati ffe ate eri twogera omuganda takola bwati twogera gwe toli Pookino twogera nti obwakabaka bwa Buganda kati paka okutuuka eno akulembedde kati mbuulira ono amulaba Mayanja akulaba nga Mayanja brother we kati nze mmanyi kabaka otegedde ekintu ekyo so kakati awo temutawaana kutusomesa bulungi bwa kabaka kuba tubumanyi wetwogerera essaawa zino ku kyalo Bisheshe Eibanda polisi emaze okukwata abantu 29 bano nga bavunaanibwa okukola mob justice ku musirikale amanyiddwa nga Chemongezi Sulaiman w'emyaka 28 ono nga yakubiddwa bubi nnyo n'afa era nalabika wakatambi nga n'omulambo gwennyini yadde afudde naye basikira nga ate bamukuba olw'obusungu bwe babadde nabwo kyetuvumirire nnyo si kikola kirungi nnyo ekyakoleddwa naye ng'enta bwe yavudde kukuba nti no waliwo bwe yakwatibwa omusibe yakwatibwa ate n'afiira mu kadukulu ka poliisi kati bwafiira mu kadukulu ka poliisi ne bakola byonna byonna ebyakolebwa omutwala mu mokyala ebiki n'okutuka omujja omutwala ewaabwe okumuziika kakati mu kumuziika poliisi neweereza omusirikale agende abawa obukuumi mu kuziika bwe batyo abantu ne beekyawo abadde mu lumbe simanyi kyabatanudde ku kutandika okugoba omusirikale eyabadde n'emmundu ne bamugoba nga bagenda nga bamuweereza ebigambo naye nga alaga nti ali mu kutya nakuba amasasi mu bbanga ekitaamuyambye kutuusa lwe bamuguddeko ne bamuggyako emmundu ne bamukuba okutuusa lwe yafudde kati embeera bwe tibweri ebitongole by'ebyokwerinda bivuddeyo ne bivumirira ekikola kino era abantu nga benkutegeeza nti 29 be bakakwatibwa naye okusinza poliisi yevudde ninyogera nti ekyayongera n'okukwata abantu abalala eri abo benyigidde mu kikolwa ekyo nokubadde nti ndabye abantu ab'enjawulo bavudde buli omu ng'ayogera kiki okusinziira ku mbeera eyabaddewo abantu tebakyatya abantu babyakwerinda tebakywa babyakwerinda kitiibwa awe bali nnyo Mayanja siri muntu akkiriziganya na kusalawo mu ngeri nga bw'olabye ensonga ndi muntu akkiririza mu nkola eyalibadde y'amateeka naye lino eggwanga gye livugibwa litwalibwa obulamu bw'omuntu buluzinga value
obulamu bw'omuntu buluzinga value. Buluzinga value nga businziira ate ku abo be balabirako abaali badde bawa omuwendo obulamu bw'abantu be bakuuma. Ojja kwesanga ng'omuntu akwata emmundu alina etteeka wali alina obuyinza n'akwata amaanyi ago gonna n'agagunda ku muntu atya ku muntu omu. Ebintu ebyo ezo ensobi gye zijja zikola ki? Ziva. Kati omwana w'abandi wuuyo mwamusindise ng'okkuuma emirembe ne bamuttirayo. Naye abaamusse balabye nti kyekituufu kubanga naye balina obutali bumativu ku gwe batta. Kuyattibwa. Omusibe tetumanyi kiki kyamutta oba bulwadde oba bamutulugunya. Nedda. Tuli ku statement eyavudde mu ekyo ekyakoleddwa. Okusinziira ku byakoleddwa. Kubanga oli okujja akwata omusirikale amugobe bamalirira alina emmundu. Kiba kitegeeza nti bo bagamba mwassa omuntu waffe. Kakati mwassa omuntu waffe otasobola kwewolereza nti abantu bangi abajja bafa ebitategeerekeka. Kati nga ne bwe naabanga watadde omuntu mu kadduukulu Mukama n'aleeta embeera nti oba pressure oba kiki n'afa tojja kujja kunnyonnyola kubanga byezookola tebiwabu birina ebibuuzo biki bingi. Kati omuntu ono aba akoze ekyo basinziira ku bakuumaddembe abakwasisa amateeka bannannyini mmundu obutawa value bulamu bwa muntu. Kibaleetedde okuba nti eyafiiridde mu kaduuku tojja kujja kunnyonnyola nti yalwadde bo ekintu kimu kye balina nti yattiddwa. Kakati yattiddwa era bakikulagalunye nti naawe weetaaga kufa. Kakati njagala kulaga abantu wano awantu wesikiririza na revenge. Revenge tekoma. Revenge wetakomera. Tunjonjodde bulungi oli yafiiridde mu kkomera n'abantu be kye balowoozezza. Ne tukuleetera ono eyazza okukuuma emirembe ng'ayinza okuba nga ne kuba aresti nga oli teyaliiko nga n'okumumanya omuntu eyafudde nga buli abamutumye kukuuma awo nga tabimanyi nako. Kati ye yaluguzeemu obulamu naye olaba obulamu gye buva okubeera obutakyalina kyamugaso paka ku mwana w'abandi ate agenza okukuuma emirembe awantu. Buveeri ensobi ziviira ddala ki ku kulagajjalira bulamu bw'abantu. Obulamu bw'Abannayuganda bwafuuka ekyokugezesezebwako, bwafuuka ekyokuzannyirako, naye olunaku lw'olimanya nti ku birango babeera babika abantu lwe lunaku lwe balibika owuwo. Jjako ebirango nga tomanyi makulu gali mu birango. Olunaku lwe balibika owuwo lw'olimanya nti mukwano gwange mbazira Tony akubye eno ng'agikubye agambye maliriza okyasigaddeko awo ebirango by'essaawa eno ebirango byokubika jako ebirango lw'olimanya nti ebirango ebyo bya mugaso birina bebibika ng'ekibirango ekyo owuliddemu bakubikidde owuwo. Otegedde? Kati obulamu bw'abantu buno bwe muzannyirako bajja kubakwata ewaluma. Nawe okakase nti bulijjo abantu bafiirwa abantu baabwe. Nalaba omwana omuwala eyafa ebiseera ebyo yafiira sima mu bbaalaaki. Natunuulira bakadde be sigamba nti balina be batta naye be bamu kubalina obulamu bw'Abannayuganda n'obuyinza n'emmundu. Nti byonna ebigenda mu maaso ebikolebwa ku baana b'abantu babikola babakola ki? Babalaba. Bonna batunudde nga ne baba balina obusobozi obuziiza ebintu ebyo besuddeyo gwa nagamba ndatunuulira omwana omuwala engeri gy'yafaamu n'obulumi obwakwata bakadde. Obwo obulumi Bannayuganda buli lunaku mwe batudde mwe bayita kwe batudde n'ebyo ebizibu by'emulamu. Kakati tugenda ku 29 ge bakakwata nga bakyalina n'abalala banoonya. Okitegeera ekintu ekyo? Tuli ku layini y'okuyiwa omusaayi gwe nga teweegendereza okola ebyekisiru kubanga ofunye nnyo obusungu bwaki. Omuntu omukutte gw'olina amateeka gw'olina custody gw'olina emmundu gw'olina buli kimu omulina. Lwaki olagajjala n'afa abantu be ne batamatira?
kati olwaira okutta 29 n'obusungu obungi kuba basse omuntu kati gwe obusungu bukugenda kwoli gwe basse naye weerabira nti ate olina 29 gw'olina bameka abo famiri ziri meka ezo bw'oba teweegendereza kukozesa amagezi ekintu ekyo ne kikoma famiri ziri meka ezo ze famiri 29 n'abalala baneegattako betutamanyi muwendo tobamanyi kakati ekyabaddewo wadde kyabaddewo kibi nnyo tukivumirira kati ate mutekeemu amagezi mu kunoonya abo be munoonya n'abo 29 be mulina oli mwanyiza famiri mwakosa famiri mwali temanyi nti ekyalo kinanyiiga ne kinyiiga bwe kiti kakati bati kye baakoze ate kinyiiziza poliisi eki poliisi yonna kati poliisi yonna bemala okunyiiga kati ate ye ina 29 ezo famiri za 29 ng'ate ekyayongerako ekyo bw'otakozesa amagezi ogenda kikomya oti mwekuba emitima mumanye nti obwo bulamu bw'abantu musayire amagezi embeera eyo ate ekomaawo mugende amateeka galamula abantu abo mu bwenkanya ate bakwate ekkubo badde mu mafamire zaabwe naye nga bategedde ensobi yaabwe era kikomaawo n'amaanyi amangi poliisi n'amaanyi ago amangi mukozese obuvunaanyizibwa obungi nga munoonya abantu abo abasse omuntu naye mwewala amaanyi bwe muba nga mulina eddagala lye mwagala okunoga nga mwagala okunogera ekizibu ekyeddagala mwewala okukozesa amaanyi amangi ababadde mu famire 2 kale mugeze mu famire 4 ekyo ekizibu tolunda bw'osobola kikola kikijjawo famire zaana ojja kugenda kulaba nga kifuuse ekitundu kiramba ojja kuba tokyalina control nga oli tomanyi kyanyiize oli tomanyi kyagenda kukola mwe muva ebizibu ebyo yensonga lwaki saagala kusikkiririza mu revenge sikkiririza mu revenge ekyo nkyogera lunye sikkiririza mu revenge tusaasira nnyo famire zaabo abaafa omwana yafiira mu kkomera noono omwana eyafudde ng'agenze okukola ki ng'agenze okuwaayo obukuumi gye bataabwagadde nenfundikira nga ngamba poliisi mukolo gwammwe mu ngeri ey'ekikugu n'ekyo ekintu naye ensonga mugikomye mumanye bwe musekedde ogikomya nga tesukka waawo Shekalanzi omulabi yeetonze Shekalanzi yeetonze yagamba nti ajja kuba omuntu engombi ku Center Boloti akuba diaphragm diaphragm negikutonya Shekalanzi yavuddeyo n'agamba nti by the end kanteka wano obubaka bukubye ntobumpa nabo nabuwulidde atulaba kabuwulire yali musiraamu ate nowewuunya ali luweero agenda yetaka ku bayimbi naye ng'ate eraga nti yena ali mu ddiini yalibadde asalawo kimu ku bibiri naye kwenamukwatako obulungi nyamusasambula kati munaye nasalidde mukono naye mbadde ndi busiya omwana n'agenda ajjayo akantu akali mujja mu gwokubiri n'agenda akateeka ku media n'akasala akozinga ekeyosi okuyita kozinga keyosi ng'alaga nti nawalampya omukulembeze wa Nuupu pulezidenti w'abantu namuwalampye neŋŋamba takkirizibwa na kusaba bululu kubanga Allah yagaana ate nakigambye abasiraamu Allah yafiiriza omusiraamu okusaba buki okwesimbawo ku bukulembeze musiraamu ekyo kiri mu hadiisi y'abusiraamu siina budde bunnange era sisobola kuwalampa omu ku bakulembeze bonna abali mu ggwanga muno naye nakiwulidde ne bakozeseza ebigambo bingi nnyo mu butuufu tebyampisiza bulungi naye ng'omuzadde nkyasirise bakuba nti kati gwombuuliza naye nkyasirise saagala kuddamu kubanga ebigambo tebyabadde birungi abavuka bye bayogedde n'olwekyo nsaba okutegeeza eggwanga n'abantu bonna nti siina muntu yenna gwe nawalampye era sina kigendererwa kyakuwalampa mukulembeze yadde okulembesa kye bagiyita struggle wadde okulembesa struggle yonna okutambula kuba nange ndi munnayuganda nange nina byenjagala ate era nina byenneetaaga n'olwekyo gwe kyakosezza gwe kyayingiddemu tekyabadde intentioni yange ekitegeeza ensomesa yo mukadde waffe terinayo kwataganya wekwataganya na politics diaphragm aja
So bye bigambo bye naye nga weekend yagiyingira bubi era yagifulumye bubi okusinziira ku ebyo ebyayogerwa naye nga kiraga okuba nti nno ono yasalamu akantu ye yakikola obubi nti yali ategeeza mulala luswa bwe yagenda ku malalo ga Muhammad Segirinya bwe yabyogererawo nga bwe yali agamba naye ono agenda takasala n'akazza nga alaga nti no oba oli awo Sheikh yali yagamba president oba oli awo nga bw'owulidde eddoboozi eryo. Kino kiraga ki era kituwa kyakuyiga ki? Ekisookera ddala Seeka amanye nti netali ŋŋuumi eruma bakuba diaphragm ne bagikula nga tebakubye ŋŋuumi amaanyi galina we gakola ki we gakoma. Ekyokubiri ffenna tukkirize nga bannayuganda lumu kitole ffenna tukkirize ti eggwanga liri bubi lirina ebizibu biki bingi nnyo tuwabye mu bye tuyigiriza ne tuwaba ne mu ngeri gye twanukulamu ababeera batunyiizizza kubanga Seeka oyo yazigwamu lwa mubajje. Seeka oyo n'azigwamu waliwo akasajja ke bayita Gugwa oba katabanira Kagugwa we kali awo balina engeri gye bawalampamu abantu naddala nga beesigama ku ky'abantu okujja ne bagenda mu mizikiti. Ekintu nze bwe buba butali bukkiriza njagala olwaliro ntangaazibwe sagana kuntangaaza kale kambabule kyendowooza nze buba nga bukkiriza tebuliimu mu kusanyukira mayanja nga azze mu muzikiti nze siri mukkiriza. Bwe bubanga obukkiriza tebumbeeramu nga nsanyukira Kyagulanyi ng'ojogedde mayanja nga nsanyukira Peter nga ajja mu muzikiti nze siri mukkiriza. Lwaki? Ezo engalo ze zireetedde ddala ebizibu okwata abamanyi n'abawulira kyoyagala n'abakyagala n'obuulira abo ne bakuba engalo gwe n'olowooza okoze kyama naye tolowoozeza ku gw'osikiriza ekifo ekyo okukiraba ng'ekiteekeddwa okugendebwamu tokirowoozaako. Bw'oba tosobola kukirowoozaako nti olina okubuulira oyongere ku ddiini yo okugiraga obulungi bwabo abatagiriimu n'okugisemberera n'okulabikira ddala nti kumpi basiramuka kiba kitegeeza nti gwe by'osomesa osomesa bibyo. Buli kintu wano mu Uganda mwetegereze nnyo omuntu alinamu ensa buli kintu mu Uganda yafuuka mmere. Buli kintu mu Uganda yafuuka mmere. Buli kintu mu Uganda yafuuka mmere. Buli kintu mu Uganda yafuuka mmere obuweereza bwaggwamu. Abantu bakyali ku byakuweereza bali ku byanfunidde bali ku mmere. Bali ku mmere. Eteekeddwa okubeera hadithi gy'osimbulizaayo ng'obadde osomesa oletemu ekyokulabirako kya luswa era ng'olina gy'okijja so si kulaba bulabi gwe n'ogamba nti gana mawulire tegampitako n'oleeta luswa ogwira mu nsobi njamufu mite ŋŋuumi ku diaphragm ogenda kuwaba kubanga kino gundi ajja kunsooka okukyogerako kikyamu okitegedde sinziira ku ebyo ebiyigirizibwa okuva mu bitabo ojja eri ng'ozimba ensonga oleta ekyokulabirako nga ye mayanja azze ne yeeyambula wano naye gwe bw'olaba bw'ogafuula amawulire obeera wawabye dda ne bw'oba wali togamba pulezidenti mu ekyo kakati ensobi olaba wejja n'otandika okunnyonnyola ate kiwasomesa toddemu okinnyonnyole ng'ate wakisomesa kitegeeza nti wakola ensobi. Naye mu ekyo statement ennene erimu mwegendereze Kyagulanyi si mu bubi ate si kyayagala naye takimanyi si yeye bakugolola bagenda okwekaŋŋasira abadde omutuufu nga wayiseewo dda nalaba n'omwana agamba nti ate ono mumbu gasi namanya tutandike simanyi kyeyakoze naye tutandike
nga tamanyi kye yakoze Mwekube- n'olwokuba bamuwalabanya naye n'atandikirawo. Yes, mwekube mu kifuba mubeere ab'amazima eri abantu be muweereza. Tamanyi kye yakoze naye tutandike. Yes, mubeere ab'amazima eri abantu mumanye ne Katonda. Kyagulanyi teyeetonda, teyeemanyi, teyeekola. Obuyinza bwa Katonda abapima. Goloza Kyagulanyi yaani olwaliro gwe basaba agende adimandinge bafulume ekyebesije. Yali abaddeko mukwano gwe. Kyaba siba mukwano. Siba mukwano omunene guligo. Atulira njaga kubuulira. Tuzimba emikwano ng'enkomera. Era nga mu buli kizibu kyonna ky'oba nakyo omanya nti ono alituula wano mu kino. Mbuulira 12 mbuulira okuva mu kyenda nga Besigye political commissar mbuulira we yalowooleza ku Kyagulanyi. Bwe tujja 2021 paka 2010 mbuulira nti olunaku lwakyako ng'osobola nti obuyambi obwagala wa Kyagulanyi obw'okujja musajja omunene eyaliko political commissar eyaliko leader of opposition emyaka 2 omusajja abadde mu buli kiti abadde musajja w'amaanyi. Otegedde abadde musajja w'amaanyi naye nga mu maanyi ge waliwo okubanga olina gw'olengera walina ogamba nti ajja naye nga ne mubalengerwa Besigye watudde ne mubalengerwa Kyagulanyi taliimu. Tusalo yajjaawo banga gye lyatambula n'amuyimbiramu 2016 kalukawedde. Oba yali ava mu kkomera yali abadde ati. Baali bamusibidde awaka. Nga kalukawedde awo. Otegedde yaje ne gita situka tutambule. Kakati ebyo abantu bwe banaabibuusa amaaso bajja kwekanga nga bajeemedde Katonda. Nga bajeemedde Kyagulanyi kyali si ayagala. Ekyo kyali mwe abakiwakanya muwakanya Katonda. Lwaki temuli bakkiriza? Mubiveeko mubuulire abantu naye muve ku kyokuwakanya Kyagulanyi agenda kubakosa. Kyagulanyi agenda balekera enkovu. Ate nga ajja kubawangula lwaki ye tayagala kubalumya. Wabula buli we mumulumya muba mukendedde obukkiriza mummwe nga muwakanya Katonda. Mwenna mubaddewo. Mpozi bye mubuulira abantu mugambe nti bya bulimba. Mwenna mubaddewo. Kyagulanyi yeekanikirawa. Yalina ekifo mwe yeezimbira nti kankole bino ngende ntawanye bannayuganda. Yali ludda wakuze ng'omwana omulala. Yenna bw'abeera. Kati mwe munaawakanya ekyo kyali naye si yakyagala si magezi ge takyagala. Ali ekyo azitowa nnyo agenda bakozesa ensobi nnyingi. N'aba batuma oba ndowooza zammwe mugende mufune ssente ku agendayo gyako Kyagulanyi okola ebirala bikunyumire. Yes, tomuwagira kale naye muleke tomuvuma si kukwegayirira wabula njagala ku agendayo okwogedde bulungi. Ku agendayo gyako Kyagulanyi. Ku agendayo gyako Kyagulanyi sigaza ebirala. Oyagala emirembe. Yes, ate era obeera omukkiriza. Kyagulanyi agenda bakozesa ensobi mbabuulira agenda bakozesa ensobi buli muntu kubanga ekiteekera ddala ekintu ky'osobola gwe lwaki okisasulira ssente bakikuggirewo. Oli yalina emmundu yalina ssente lwaki akuwa ssente gw'omukolera ekyo kitegeeza akiremeddwa ng'ate alina emmundu alina emmundu ne ssente azirina obuyinza abulina naye akugamba munyambireko. Munyambireko lwaki gwe weebuuza ekyo kyokka. So n'olwekyo Seeka yavuddeyo n'akola ki n'atangaaza empewo naye ng'eggaali emukoze ekyemuyiseemu omusujja y'amanyi gye gwamutuuse. Bwe mutyo abaana baganda bange mwenna abali eyo bannayuganda mwenna temukkiriza muntu kuzanyira ku Kyagulanyi. Muntu kuzanyira ku Kyagulanyi. Gwe muwulira ng'omuntu mulina we musobola omukwata mumukwatewo ne ze bamuwadde ajulira okuzizzaayo ne zaayagala yagambe nti bannange temumpita mubakoleko emikolo bonna. Temusosola muntu yenna. Temusosola omuntu atayagala Kyagulanyi nga bw'abaagala. Kuba Kyagulanyi afisse obudde yeesaddaaka n'abaagala. Kati mmwe bwe mumuta ne mumuteera ensolo muba mukoze bubi naye nga mwebale nnyo mwebali eddala abantu mubabatize mubakoleko emikolo nga bwe kyetaagisa. Kyeya tosindika bubaka bu inciting violence. Ate violence eriwa naawe. Violence eriwa. Kali nze gamba omwana tigenda wali okole violence wette.
sikikola ekyo nze ndi mukulembeze ndina muzadde ndina n'omutima ogusaasira omuntu sisobola kukusindika mu kyesobola kukola otegere ekintu ekyo naye kakati jjukira nti we bamanyira Kyagulanyi bamumanyira mu bigambo mubawe ebigambo mubasinge bemenye yes ebigambo bwe bijja muzeeyo ebigambo waba action yonna kumuteekako bula ndamwe mumanukuze kyebaleeta kye mbanukuza naye nga mukireta mu full swing kyebamukola kye mbamubanukuza nga mukireta mu full swing bajja muvaako bajja muleka kubanga ateekeddwa okutukulembera ekyo nkimanyi mbadde mu byobufuzi okuva lwe nategeera wano mbadde mu byobufuzi mu Uganda wano okuva lwe nategeera yensonga lwaki nsinzira wano nekugamba nti ajja tukulembera Chairman nga tumaliriza onobubaka bwonna eri abavubuka n'ensonga endala z'olyagadde okukoonako nga tumaliriza mu ddakiika nga 2-3 kyengenda okukola kimu kugamba abavubuka tebagenda kubaviira mulina kubawangula ebyo bye balimu mu byagale waliwo okulonda kugendagenda mu maaso roadmap yafulumye ya electoral commission kwabavubuka mu byenyigiremu nnyo mwettanire bagenda kutimba enkalala okuva nga 18 guno omwezi ogwokuna paka ennaku z'omwezi 5 ogwokutaano mugende mugoberere amateeka mugende mukebere enkalala mukakase nti mugenda kubeera mu balonzi nebisinga ku ebyo mugende mu bukulembeze bwammwe obubatwala babenga mufuna emisomo egyo musome ne mu byettanire nnyo ebintu ebyo bikulu nnyo abavubuka luli babanga tebabifaako ebyo byokulonda naye obukulembeze butandikira eyo njagala mu bwagale bw'oba olya nga oyagala kutaasa ggwanga lyo bw'oba olya nga oyagala kukyusa ggwanga lyo bw'oba olya nga oyagala okwewanirira naawe ebintu ebyo mubiweere ddala obudde ate bano babayamba leero temulina mirimu tetukitusanyusa naye kale katukole ebyo oba olyawo kunyigirizibwa kuno okutuyitamu kwe tunaabaleetera okubeera nti mukolere eggwanga lyammwe obudde mubulina mugende mubyetabemu nammwe mwennyini abalinga abasumuseemu abaana abo mubaagazise era webeetaaga okutuula bakkaanye mubatuule mubakkaanyise mubabuulire obulungi bw'okubeera obumu nti ekifo ekyo tukyagala naye nga kyaffe tetwagala kya muntu omu kyaffe kati okutabuka okwo kuleke kubeerawo babeere nga bagendamu bulungi nga bali bumu mubabuulire temubalaga nnyo ngeri ya mululu temuba disorganizinga mubaleke bulungi babe nga mubawa guidance yokka basobole okuba nga balonda temuba kuba ku diaphragm diaphragm si nnungi kwewerera abantu bagamba wa diaphragm kale omuntu ayinza okulinda okukuba diaphragm oli nakuyiza oluba byanjawulo nakuza center bullet center bullet ate ng'ogirina so bye baganda bange mbagala nnyo mubeere bulungi Mr. Mayanja mweraba amina toyanza nnyo toyanzeege chairman ebigambo abyogedde olwaleero zeze ensonga zetubaddemu ezabadde mu weekend okutwezera zonna zibadde mu weekend n'okubeera nga alambulula kifaananyi ekyawamu ekyeggwanga Uganda subscribe nga tubeere nga tutambula ffenna agange nze Geoffrey Mayanja kkiriza tukwagaliza akaseera akalungi weeraba